mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ku ebyo ebisobola okuviirako omuntu okuloga kubeera nga mweroga ku mizigo oba ku bizinensi gye mukolera okubeera nga mweroga. Ebiseera ebisinga bino bye bitera okuviirako okubeera nga babaloga oba okubeera nga mweroga. Katusooke tutunulireko bibiri ng'ekisookera ddala ekyasinza okuloza omuntu yenna singa onaamulemesa omulimo kiba kyangu nnyo omuntu okuloga. Ajja kuloga n'okutta ajja kutta. Okulemesa omuntu omulimo kiviirako ddala okuloga. Okulemesa omuntu omulimo kye kitya? Ekisookera ddala ojja kusanga tugeze manager ng'alina kampuni gy'akulira nga manager oyo ekyamazima omusaala agufuna ng'omwezi afuna $5,000,000 oba 10 oba n'okudda waggulu, kyokka ne wabaawo ajja n'amulemesa oba ng'ayagala kuteekawo omuntu we kuba kuteekawo omuntu mulala, manager ono kyangu nnyo okuloga omuntu oyo eyamulemesezza ekifo ekyo. Ajja kuloga, manager ajja kuloga bulungi nnyo, asobola okukolera eddagala n'ofunira ddala obuzibu obw'amaanyi. Kyo njagadde mbeere nga nkibabuulira nammwe aboogerera bannammwe basobole okubagoba ku mirimu egyo gye baliko, era nammwe muba bakyamu nnyo. Omuntu oyo gw'oyogerera singa anaakutegeera nti gwe omulemesezza newaanaaba takitegedde naye n'awulira mu lugambo nti gwe obadde omuto omukulu okumulemesa omulimu ogwo gwe bamugobyeko oba gwe bamuggyeko, ebiseera ebisinga omuntu oyo kiba kyangu okuloga okukolera eddagala olw'ekyo ky'oba omukoze. Kale okutwaliza ewamu okulemesa omuntu omulimu, okumwogerera omulimu guggweewo, okumukola ekintu kyonna ng'omulemesa ekintu ekyo kyakola oba omulimu gwe gwajjamu ekyokulya, ebiseera ebisinga kiba kyangu nnyo omuntu oyo okuloga oba okukolera eddagala oba kufa n'ofa biba tebimukwatako. Ebiseera ebisinga omuntu wajja ekikumi aba atwalirawo ddala nga wantu wakulu. Mubeere beegendereza mwaboogerayogera ku mirimu gya bannammwe, mulekerawo okuttattana bizinensi za bannammwe wamu n'okulemesa bannammwe emirimu gye babadde bakola. Mulekerawo boogerera, bajja kubaloga. Bantu bangi bali mu mbeera etategeerekeka naye ng'ekyamuleetera ekyo bigambo kulemesa bannaabwe ne babaloga ne babakyusiza ddala obwongo ne babeera nga tebakyategeerera ddala. Kye mbasaba muve ku bantu. Omuntu oyo gw'olaba ye tekimukwatako, oba ogw'eddalu oba ofuna akisidenti n'obeera mulema oba ofa tebimukwatako. Ekikulu kya byonna aba ayagala mulimu ogwo gw'omulemesa oba ayagala oveewo omumu ogwo guveewo akuwone. N'olwekyo mubeere beegendereza, mujja kufuna obuzibu, mujja kufiira obwereere, mujja kumenyeka, mujja kubeera ku ndiri endwadde ezo nga zivudde ku bantu bammwe be muwangaala nabo olw'ensonga mubamanyiira, mubavuma. Ekirala okwagala muka munno mu abaana abawala mwe musinga okukola komedi ono. Ekyamazima okwagala muka munno kirimu eddogo, beeroga. Ekyo mbabuulira. Kyentegeeza osanga omukyala ng'alina omwami we nga babadde bulungi, kyokka ggwe ng'okimanyi nti ono mukoono, n'ojja omusajja n'ajja n'akukwana n'okkiriza, omukyala we n'akitegeera nti omwagalidde omusajja, kyokka nga te obadde mukwano gwa mukazi oyo naye n'oyagala omwami we. Ekyamazima omukazi ono kiba kyangu okukolera eddagala, kiba kyangu okutta oba ovaawo oveewo yasigaza omusajja we. Abaana abawala mulina okubeera beegendereza. Abasajja abo bwe mulaba bassa ate baloza, mukitegedde abaana abawala. Ekyamazima ajja kudibya otuuke ekiseera nga tokyalina musajja kwana, naye ng'ezibu kivudde ku ki? Kivudde ku musajja oli gwe mwayagalana, omukyala we n'akitegeera n'abeera nga abakolera eddagala, n'akukolera eddagala n'akudibya, n'obeera nga abasajja obazungamu buzunzi nga tofuna musajja wuwo okutereera. Kiba kyetaaga omusajja ono wakukwana akwagalire mu nkukutu paka bw'anaatereeza ensonga mpola n'akimanyiiza mukyala we oli ow'ewaka, n'akitegeera nti omwami ono alinayo omukyala omulala. Ate naawe omukyala kikulu nnyo okubeera nga weekweka, si kudda ku ssimu kwewanira ku mukyala mukulu. Abaana bawala mubikola. Omusajja akukwanye afunye gy'akukweka n'okebera mu ssimu y'omusajja n'ojjamu ennamba y'omukazi oyo w'ewaka n'otandika omukubira n'obeera ng'omuvuma, omusindikira obugambo obuluma. Ekyo kiba kya bulabe, obeera weetinkuulira ky'otajja kumalako nakyo. Ne bagamba nti abakyala abasinga tebagenda kujja ku nneeti kuno mmwe nga we mugenda ku nneeti ne munoonya eddagala eriroga. Omukyala ali siriyasi alinnya n'agenda ebbali w'ekibuga oba n'agenda mu kyalo eyo ewala n'anoonya omusawo n'alyoka akkolera eddagala n'ozunga n'ensi n'okoma ku oyo omusajja okwagala. N'olwekyo mubeere beegendereza. Ate abakyala abalala eddogo baliyina waka,
genda ku musawo genda waka ewaabwe mu kyalo alyoka akkolera eddagala erigenda okusiraanya. Bw'ofuna omusajja n'okimanya nti omusajja oyo mufumba alina abakazi abalala naddala nga si wa ddiini eno gye tumanyi ewasa abakazi abasukka 2 3 nga musajja ateekeddwa kubeera na mukyalo omu, mukyala we baamugatta naye mu kyaki bulungi, najja omusajja n'akwanayo omuwala omulala, gwe omuwala n'ovaayo n'obeera ng'osoomooza omukyala oyo, omukyala mukulu, kiba kya bulabe. Bw'oba obadde okikola beera ng'okikomya. Ekibi kye tulina mu Uganda oba abaddugavu, twagala nnyo okumala okulabako oba okutegeera ekintu kirina kumala kutuukako n'olyoka otegeera nti eddogo gye liri, eddogo litta. Basobola okukolera eddogo n'ofuna obulwadde oba obubonero obugenda okulabika ng'obubonero obwo bujja kujja mu feesi oba ku mubiri gwo wonna obugenda okulemesa okubeera ng'ofuna omuntu omulala agenda okwagala. Eddogo litambulira mu mpewo, mwoyo gw'otagenda kulaba, bajja gukusindikira, gujja kufunisa akisidenti, gujja kusaanyaawo, gujja kusiraanya, gugenda kukomya. Byo byenjagadde okubeera nga mbabuulira mu vidiyo yaffe eno. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.